You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Banji kumwe abali wano mulina amaka ndoza mulina n'abaana. Abaana abo ndoza n'enkyaliro mu abawadde ekyokulya n'ekyeggulu ndoza baalidde baawumudde mugenda kusasula ebisale bagende mu Royal College Bombo mbasasulire ebisale. Simanyi bw'okola omulimu ogwo ani akusasula? Ani akusasula emmere yaweddewo n'enkya abaana baagala mmere bwannakyewa bundi bubi. Mulimu gwo okuzimba Buganda mulimu gwaffe ffenna. Oyogedde bulungi ne mumasinzi abantu bakola obwannakyewa. Kakati bw'obanga essinzizo gy'okolera obwannakyewa olikkiririzaamu, ani gw'ogenda okubanja akukwatizeeko? Ffe ng'abantu oluusi ekigambo bwannakyewa kituufu kuba abamu babutya, naye nze ate ndaba omuntu yenyumiririza mu kye tuli yandibadde asanyuka nga aweereddwa obuweereza, kuba mulimu gwaffe ffenna. Naye ate nga mmaze okwogera bwe ntyo, twagala boodi eno ekole ezaale ssente, n'aba board minisita obawe musaala nga babawe ensako mafuta gaabwe ge batambuza. Kye twagala omanyi obwannakyewa naye obuyina we bukoma. Oli ayinza okuba ayagala nnyo okuweereza, naye bw'aba Lugazi agenda kujjayo ssente ez'okusasula ebisale ebyokugenda mu Royal College, kangende mmala okufuna ssente zange eri. N'olwekyo boodi eno wadde tutegedde nti kya kitiibwa okuweereza, naye tikirungi ate ekolere eddala ezaale ssente. Amafuta kati mu Kampala enguudo okuva wano okutuuka e Najjanankumbi oyinza okukozesa $5,000 egy'amafuta. N'olwekyo obwannakyewa kya kitiibwa.